bannange bannange ng'empisa bannange ng'empisa nyingi empisa zikyali e Dubai waffe batebatukuza mama tolinakoyisaawo kebe hotel tukamira ku ttaka bannange nga tusanyusa okulaba kale baddiya naye nga mugamba mutya tuli tusanyusa okulaba nange nsanyusa okulabako nnyabo eradde ssebo eradde mukulu pulezidenti obulamu bugamba kyeyo batwala litya bana alhamdulillah bwe liti twalimanyirira lyokya lituuka kiseera ne linyooga nnyonnyonnyo naye atulesi mu nsawo ekyo kyo twakyesigalizanga ffe kubanga tetulina we tusobola kyogerako tetulina we tukola kiwabula ensi etutwala bwetyo. Tuli ku Nyondo Media nga yenze Nyondo Rozet. Nina kitu kyali mukwejusa bannange. Olunaku olwaleero kigenda kuba kipya. Bannange tulina president. Abasinga bamuyita munna wa president w'abakyala kazi tannatuuka. Naye nga kyengezako kubagamba lwakuba nti munnange nakeerako n'endya asinalya just mwe mumpayiriza naye nga olunaku olwaleero tulina abaana abambadde obulenje ennyo abagenda okubanga ate abeetega omukulu katumba oye era nga bayambadde bulungi nnyo banekanekanye bali mu kujja bali awo mukubo nange mbalengeddeko naye nga baŋŋamye nti ne Madubai talutumidde mwana kwegamba ze mbadde sikimanyi Madubai nti bulijjo ali singo ate nga naye alemukwanira akatebe aka omachira kunyuna kolwalero kulabaga Madubai nekanekanye kati simanyi sinategera bulungi nnyo oba naye ali ku search nga naye ayagala kubeera first lady simanyi nabadde ndyawo nga nabako n'omuwala wa kabina eyabadde awera nga agamba nti bannange president ati kati akoze bamuyita bo president bonga bo ne bagamba nti president yakoze eki yayingiddewo naye bannange munoonyereza ebbanga era nze gwolaba wano eno ngenda kubanga ate nkola ki nga mwetega mu bitiibwe bya alina akabina kakoma eri bwe kati ozo gamba bayunda okakugamba ozo gamba nti dyali duka bweti kanagamba akabina kakobwe pubu ne bakituza akabina bwekiti bweguti mumbo gukoma eri bweguti naye yagambye nti omuntu gwensanga ku president nalinga nga mu postinga ona wali njagala mbere first lady so nakolwa lero echansi yange nange nengamba abaana ngenda bawachi bwe manga nze nalya nabo bali nesi nalya mwa abakinsibako abaana bakole ki bali nengamba why president ono katisoke tumulete wano kuki mukafoka neno asoka mitinga wo kubaana baneno nenga ate olunaku olwencha lugenda kubeera lwa Monday muze na kuzomwe zigenda kubeera mmeka 29 olunaku olwencha tugenda kubeera kwa Almamzar beach mubano wanabanga omukulu agamba nti abo banneeteze naye ate tebakoze eki tebansanyusizza then to meeting aina ensonga enkulu ey'amaanyi nnyo nenga ne ya first lady nze nganze sigenda kugibuusa maaso kubanga abaana basabye baberenga abawaka chance munnange oba oli awo 22 emeka maybe 26 ng'omwana agenda kugituulamu bw'ati first lady naye abeere next so n'olw'ensonga eyo abaana tuba opportunities wano tuyimiridde Mama Dubai bring yourself here nyangu tukulayako wawedde mama kazi mukyalo ya president lenga yegwe first lady oba second egwe ogenda okebera kati yegwe Nazaala kali soko gye tubuuzeeko munnange Nazaala nga yaboobedde nze mbadde manyi gwe first lady soko je nze buda mmanyi munaye gwe nze buda mmanyi nawe oli muba onyuma okubeera first lady tunula bwoti tunula eno bwoti Mama Dubai aze kwetega president wuno mulabe bwanekanekanye just kimanyi nti naali singo mulabe eyo gwe Nazaala oyinza okuba nga oze kwetegera amagezi naye nga lwaki tetulaga musajja walya oba tewalya anti kati tewalya kati gwokyalinawo chance
obate wali anze nali ate kati nkyegana kati ono Dubai abasinga mumanyi bananga yambadde nanekanekana omukyalo nanyumirako kimu kubanga naye nga ekituufu kyatule oze kwetega president oba ekikulu kyamanyi kya byonna kyekiriwa kati gwe abakitubuulira nze nkebera obugere ate obugere obwaki gwakebera obugere kisipi president nze nagambye yenna leyo nga yeetega alina tuukira ku nze bwensiima nga ati wagambye osaba commission buno obudde kati bya commission kakati tulinawo ebyanekane katusoka tuyite mama kabina asembeyo naye wabanga owe wange wali waneno mama kabina wobojo ogenda kujja kyenyuma first lady come out. Show yourself. First lady. Kati gwo omukubaze okwetega omukulu. Nze omukubaze okwetega. Naye nga osubidde ku byuteyo n'ennyambalayo. Omanyi abantu bali baba beeroboza. Ayinza okukyuka mutulabe olina akabina. Entumwe neyimirira. Aiya kakati nekiriwo ali mukubajja era namugambe ffe twakoze eki twayingiddewo dda kakati tegeka obugambo obusendeekerevu bwogenda okubanga ate omusosonseka omutima gwe kubanga abamwepikidde bangi mwana wa maama so olina okwekakasa ebigambo byo nabitegese ogenda mulabirira otya in case 2026 tuli mu 2023 nti bw'abanga abadde agituddemu nti papa ogenda kumulabirira ebintu ebyo bwebityo byonna ogenda kubanga omweyanjulira omugamba munange zenedya kino munange president munaye kakyayinja akakola bwenti sikubira ebibuuzo anti munange ekiro nja kuzukusanko ngutwaleko mu kiyigo naye kati akyataba mu kiyigo muntu mukulu omanyi nti okuva lwe yatuuse muno mu Dubai natandise okola training yaki maama eyokuba bwangenda okumukwata kyogamba oli bulala ndi bulala owakabina aliwa abange abalala bagenda kutuuka muko ndowooza leeti muuko naye nga ekikulu kyabyo bwe tuvaako wano twakuyingirako wali eri munda bwe tuyingirako wali eri munda tugende tugire kati yegambye Nazara agenda kutuula ku sayidi ye naye atule ku sayidi buli omu ajje munnange ye yanjule munanga manya yenze gundi akabina kwekali kati simanyi oba afa kabina oba afa bwongo nange simanya natubuulira anti kati waliwo akabina ye agamba nti nze akabina nkola kimalako nete nga akabina simagezi katulawo waina akabina mamanyawo akabina mbuwamma kwekali oba neyongereyoko mufako kati je wakajja mama oba kambale kyongezaako gamba neyongereyoko mufako ngendeyokko tekikambadde je baleko guno mubiri neze obanga oyita owe wange njagala tutambule nga kyenyuma mukwano sinze yalagira ate kwakibannaye Farida ebintu ebimu simanyi na lwaki ozze kubanga kyemmanyi wali nenkwegayiridde nze badde ngamba okyuseeko mu nnyambala munange mukama twamunyigayo ku kantu befe bowulira kubanga nze bwe mbeera nga ndi naawe nkusembera ya naye banaye tunulira ono banaye tunulira mu Dubai nammwe mulimba banaye nammwe omuli emusalirizeeko ku musango kuba nange munaaye nange sinze kamala byonna abakazi bonna bamyufu kati ze nkubisaki omukazi Nyondo Media ye yamenyawo kaba ayambadde ebiwanvu kaba ayambadde ebimpi kaba ali atya kabe yalya kabe teyalya ali ekyo ali kyekimu akokulya akadde kaino okayisaawo lwaki mwagala nnyo okutunulira bannamwe mukawo bana ekino ekintu kyamaanyi nnyo womanyira nti kati gwe wooli oba nkyogere ntya mwana nno oyo nno mwana munange Farida ebintu bino bibadde byakubeera nti tugenda kubeera musanyu naye kunyiikiriza munange ate nyinza okutabuka okay sorry nyine entondo naye otulaga ddi omuko wali ludda wa mama mwakandaga bameka anti kati era gwe olina osooka kazi muze kufuna tetuze just twagala kumanya omuko yani
kubanga bana ebintu bino kwakitubuza ebintu bino bye bisinza otuleetera obuzibu ojja kubeera wano ne munno abeere nga ye bw'atyo ng'abakukusa abazza muno ate ekiseera ekisembayo twesinkane mumanyi metro baasi nkuubo biki buli kimu ne lifuti kati bujjako era ku makya anti kati wamma obuzibu buli bwe buno ne bw'onoyogera ebyenkana wa Katonda buli omu yamuwaako kimu oba bibiri kati ajja kujja nga ate oyo muleka omukulu akozi onadde wano naye oba naasobola simanyi twalya ku mirongooti y'ensonga lwaki mbadde nkugambye tuyimirire tugende wali mwalya ku mirongooti nze gye saalya tokubye nnyo His Excellency tokubye nnyo nenga webale munaye kujja mwebale bambi tusanyisa okulaba nateera twamaze okurisivinga ku airport tugenda ko wali ku mpombo tubadde tuyina ate okujjako na wano eno nenga sooka obuze naali ku Nyondo Media kulaba mwena abali ku Nyondo Media banange ndi musanyufu nnyo kubanga mukyala Nyondo ono byankoze biyingi nabadde nve waffe Uganda nga nzije eno nga manyi sigenda sangayo muntu naye oba wategedde otya efe munange tubeera n'akaloosa akaloosa ke kabagize emulota nti nzija simanyi we wategedde nti nzija naye webale nnyo kyokoledde kati simanyi na wakutandikira kubanga Abannayuganda bangi nnyo bannetaaga abali muno ndowooza kutandika nanca tubeereko ebifo ebimu mwe tunaabasinkaniranga nkya abirimu Mukiro mmeka? Leero 28. So enkya 29. Tukyali mu Gwakutaano. Ekawunga esooka kanenkya. Ekawungezo okuva ssaawa nga 11 okudda waggulu. Tugenda kubanga tumitingako naawe ow'ekitiibwa wano ku Almamzar. So nkowoola gwe wenna ng'oli eyo oli Munnayuganda. Okutandika n'olunaku olw'enkya. Naye akwenko nako olw'enkya mpaka ddi? Ndowooza ennaku nga 3 kunnya. Ennaku 3 kunnya. Naye nze mbadde ntesa bwe tujja enkya ku Almamzar olunaku olw'Emmande n'olwokubiri tujje ku Almamzar olwokusatu tugende ku Mpombo. Ku Mpombo. Twanga kiba kikola amakulu nakyo. Kinasinzira Abannayuganda kye banaaba. Kati ensonga enkulu eri ludda waawo. Ndowooza tugenda beera ensonga egenda beerayo ndowooza tukole Lwakutaano. Lwakutaano lwe tugenda okubeera neera wano ku Almamzar. Neera nze tugenda banga tusinkananga wano ku Almamzar bakiyita meet and greet. Okusanyukirako wamu nga we twogerako emboozi y'e Uganda, biki bye tulina mu maaso, biki bye kwegamba onyumyemuuko ne mukulembezeewo. So mu bufunzo osinkaneko Bannayuganda. Ate nga bana bibandyagadde okuba nga bakuyitiramuuko nti munnange omanyi ekitiibwa kino munnange omanyi kisooka akawadde okawadde Bannayuganda. Akadde nakawadde Abannayuganda okumala ennaku ziringa 4 ku 5. Male nzireyo e Uganda. Naye ekikulu kya byonna mbadde saagala kuyimiriza nnyo ku kitiibwa kyo. Era mbadde nsaba munnange onsonyiwa ow'ekitiibwa okuyimiriza ennyo mbadde nsaba tugendeko munda wali eri tukakaneko kubanga ate wadde olina ensonga enkulu ey'enkizo naye ate waliwo n'ensonga era endala enkulu ey'enkizo eri abantu abamu nyina abaana esinga Uganda okuba ey'enkizo nkozi Abannayuganda abali wano. Of course ensonga yankizo kati nyina abaana bennaze nabo kasaba kwebe ku kisaawe ne bagamba omanyi twagatumitingako ku mukulu oyo mu kaseera kali twali twagala nnyo okumusisinkanamuuko abaana nakati bakyalina ekiro ky'okubeera first lady so mwabo bade bagamba nti era badde nsaba kino leme kukiyisaamu maaso okkiriza abaana abo bajjeko mu maaso go bayanje ensonga yaabwe bamala okujanja then ku lunaku lwe tugenda okusembayo okubeera wano eno twagala otulage nti olinayo omwana gw'osiimye ofulume naye
kubanga bo bagambye bali omwana yenna gwona asiima n'ogamba nti awo nonkoze eki kabeere first lady osooke muddeko ewaka akubudeebude mpaka kaseera kalinga kaze insha Allah n'agemula naye munnange anti kati kineeno Katonda yakiteekawo kya buwangwa ate ndowooza n'okwegomba si musango n'okwatulira omuntu ndowooza si musango kale kiringa nga ekive mu nsi yattu Uganda naddala ennono ezitutwala ngaffe Abaganda nti ebiseera ebisinga omusajja tata Salia ate nga nange ngenda kujja okwanja ensonga nze atayagala kutuula wali ku next sinaba kulya muzeeyi just nzikuse nva kulya emmere eyaddala nenzikutamuuko naye nga nze omuntu eri endi eri sinnalya munnange era mbadde saagala ongobe nga bukyali katukusange mu ggulu nje nabitebeza kati tugende tuwanje ensonga eri ey'omulamu nyo tuva ku eyo nene abaana baweka chance omwana buli ali wano yagamba ali ready bw'osalawo no pointing amuli so akaseera akasembayo olunaba lwakuna otunasembayo waneeno nga tukomekereza tusaba ofulumene first lady tomutulekera waneeno mu Dubai fuluma naye abantu mwenna nja kubeera wano ku Mamza every day in the evening nga emisana basiba banambuzaako ebifo ebimu naye olweggulo tumulirengako wano ku Mamza olweggulo nga twogera tusanyuka tukuba bakiyita lost and biki meet and greet kusanyuka kujaguza naye nga we to discussing about national matters n'ebintu ebirala ebitutwala mu maaso jangu osanyukeko n'omukulembezeewo ate in case of any program gwe sigala nga otunuulidde Nyondo ejja bbanga kwa updates yes YouTube Facebook Twitter ebbanga lyonna lyengenda omumala wano mukyala Nyondo agenda baba updatinga mpaka akaseera nera we tunaaba tukyusizaamu nti kifo kino gwe weekuumire kuki ku Nyondo Media obeere ng'ofuna updates muzeeyi we wano Almamzar gy'obadde owulira Almamzar eno ye Almamzar beach Almamzar kati no ye Almamzar beach abasajja nga baazimba kati awo olabira nti oba Uganda tukyali wala nnyo nera tugenda kubitwala ewaka nazze ku benchmark nga tutwale ewaka wakati bye bakola nga n'amazzi nga bw'ogalaba actually fe tulina bodies eziri close ne bino byolaba biri artificial bakola biki byolaba abantu nga beeyagala yeah it is artificial it's just a man-made thing aisho enennyanja eri artificial man-made thing naye kati otunamu wale nolaba kavyu kali eri nti wane no bagisalamu bwe bati kati eri side Sharjah so twavudde side zeri jijjolega biri ebizimbe kali Dubai obeera odda sides zeeno naye nga tunulira olabe ebizimbe kati ekisinga kwewuunyisa nalabye enguudo ewaffe kinnya ku kinnya n'ekisinga kwewuunyisa nti mu kibuga ewaffe kati eno kino kyalo Sharjah kyalo naye olaba ebizimbe ebiriyo mbiraba Uganda wantu batugenda kutuukawo ddi era tutya magezi ki wange tugenda kutuukako naye ne mu projects ze tukola kati ojja biraba mpola saagadde kwekubira ntoli nnyo ojja kulaba kubanga ndaba community zaabwe ziri well organized in all means ziri well organized so abantu bali ku speedboat obalengera banyumirwa amazzi olengera eri ka view kugamba ensi yakulaakulana naye ekisinga kwewuunyisa nti wano kino kyalo kino kyalo sigamba buno kibuga eno Sharjah kino kyalo side eyo gyo nga bwolaba naye ndowooza olaba bajjanga bakikuba era ndoza katuleko wano kubanga nange weetuuse ddala sajja nga bakikuba naye baaba eddungu kituufu abaana kyeboogera nti bali mu ddungu kituufu bakadama kye bagamba ddungu wookya eddungu lyokya baba eddungu lyokya kati mulimu of course during summer ebbungu muli waggulu nnyo naye ate of course tubayo ne winter though ebeera with a few months
sama esinga emyezi emingi ate kati wuyita ne bano obwezi buki butono. For example kutandika ne omwezi ogw'ekkumi obunyogovu butandika mpola 11 12 ne wabeerayo obunyogovu naye ate obunyogovu bwawo tebuli nnomo ng'obwewaffe baaba kwegamba bikyukamuuko ate bitya obunyogovu bwawo no bulina engeri gye bukusenseramu nga tebuli nnomo kwegamba Uganda bagamba nti kano tagaba byonna kubanga abantu bano yabawa essente naye ate naye naffe tuziina just lwakubanga ezaffe bazicorruptinga naye nga we have money. We have gold, we have oil, we have nicotine, we have water. We have the beauty, it is a part of Africa. We have a welcoming society. Just some few insecurities that are caused and they are man-made. Really, it is a part of Africa. We have land, we have everything, sand. Kati bw'ogamba nti tulina sente zo ziri ludda wa? Sente ze tulina ebyobugagga bingi owulira tulina amafuta lwakubanga baagala ga refiningira Tanzania naye nga nze njagala ga refiningibwe muno. Tulina gold ali mu ggwanga lyaffe tomumala kale eyo tulina wala amazzi gano gennyini agaffe tetwetaaga ate gagira okimanyi nti ffe ababeezaawo Egypt ffe ababeezaawo Sudaani nkugambye n'ogera ku makya n'okwata River Nile n'ogitunuza e Kampala waliwo ate bagenda sigalawo. Your Excellency John Katumba oli ku butabo Katumba oye akatumba kano ka The Untold Story of John Katumba so kano kabulira obulamu bwe okuviira ddala gye butandikira mpaka gye bukoma. Omuntu yenna go inspiring bw'afuna akatabo kano which is kizibu kubanga teri kikolebwa nga tekiri mu buwandiike naddala ku level gye tuliko so kati tujja kulaba engeri gye tujja bayigirizamu okusoma yenyabo kakati then kaneno life is a choice. You can choose to be a slave or to be a master. So it is upon you. It's upon you to be the master or a slave. To make Uganda Dubai or you make it the way it is. Kwogera ku muntu engeri gy'ayinza okukolamu decisions. Kamuzimba okutandikira ku vision. From vision nekamuzimba nekamutwala ku asokera ku vision nekametalinga nekamutwala mu decision making nekamutwala keeping on nga developing every time that passes by. Chimpaddemu kukobozi bw'okujja eri mu bantu gye tukujje naye ate tugakuddayo tube nga tugira obutabo bonna basayininzeeko naye abantu balaze omukwano okuba nti bakola ki kugambye olutalo olubaddeyo okuvaayo ate ng'olunaku lwankya naye maani banange kibadde kiyitirivu zigenda kubeera ssaawa 11 tugenda kubanga wetuyanu ku Almamzar enkya lunaku lwa Monday then n'olunaku Monday Tuesday olwokubiri nawe tujja kudda olwokusatu tugere ku Mpombo anti gwajja okuba wanga update tugere ku Mpombo so nga tumaliriza ekintu kino eno waliwo abaana bawala badde baagala okwogerako naawe mu bufunze naye nga gereka kinti oli mukulembeze bafaani omukulembeze yenna tagoba muntu of course ngoba baki era babali wali eri badde bayimidde ku side obalengera kuli omukyala yambadde babali wali eri mukati madubai babali wali mukati wali eri okuli omukyala yambadde ekyeru oyo kale oyo omukyala tulanye okubeera naye naye alina bawala baze nabo so omukulembeze yenna awelokamenga buli mbeera yonna ng'omukyala omwono omweru y'omu ku banzije mu kisaawe era bakyalemeddeko bandi baijagu bambi omukazi abasinga bamanyi muwalabu munange omanyi abaana baali wayeno nga bawoza akatumba oye nange omutwe omagidde mu ngeri ya first lady ze simanyi leero omuyina omukulu pato muyina ogambye otya maama omukulu pato muyina jangu otule wano tuulaawo agenda tuwulirako okowano
Kasima Dubai tusanyusa okukulaba. Era bale kujoze n'abaana ab'obuwala. Omukulu wali omanyi buli muntu asobola okuwa omuntu amatu n'awuliriza ekintu ekiba kikola kikigenda mu maaso. Maama oze kwetega mukulembeze oba olina ky'oyisaawo? Omukulembeze tebamwetega betega bwe batyo. Kankusembera ebigambo biwuli oze kwetega mukulembeze oba tebamwetega bwe batyo. oze kukola ki maama ki ekikuleese? Kulembeze kyalo no yanzi neyelondera abantu bwe yazze yeyambadde white simanyi yategeera nti yambadde white najja nga babedde waati n'olunaku olwaleero era akulumbye gy'oli eyo si sayini yakwetega. tulina okubeera n'omukulu ono paka wanaddayo waka naye nga twamusanyukidde nnyo yebale kujja yebale twagala yebale kulaba Nyondo Media bane mwenna abali abagala okujja Dubai visa wendi tuzikola mu bulungi ne tukulambuzaako Almamzar era n'omukulu tukyatambula mwenna abagala tweyungako tuli eno ku Almamzar n'enkya gye tuli tulina yewa yenjogere ki n'okwosa enkya n'okwosa paka lwanaddayo mpombo then tulabe ne maaso eyo tuyaba tubategeeza banange njagala muntu alekoko ne ku train ne baasi ndabe ebintu byabwe kubanga ebintu byabwe ndaba byawukana nnyo n'ebyaffe ddala nno biyawukana ddala gwe wenna enkya naafuna omukisa kuba tufunye abantu bangi awo abatwanirizaako. Almadubai tunakuddamu kibuuzo kyange oze mu ngeri yakwetega kuyimirira mu kifo kya First Lady oli mu kwabo oba gwe ki ekisinze okugobereza omukulu ono? Nze nga nze ndiwo okukebera obugere bw'abaana ba omukulu ono. Ate kuno nga talinaako baana kati sitegedde. Omanyi abasajja gye bayitaayita bwe bati. President wano akajjawo mirundi emeka? Ndowooza gwe guso mu biro toyinza okuba nga wasobya dda abaana wabeere kajja. Olaba gye tuyise abaana bali awo bayimiridde bati. Waayo waakiri babiri omukisa bogereko naawe mbadde nkusaba busabi mukama wange. ate munange ndi mukulembeze wagwe ate tebatonoonera. Maama wa kabina show yourself. mulimu n'abakabina mama kabina oyo nagoberedde peegi ye yakupostinga okuva mu myaka giri egyedda. webale fani wange nno bannange ng'empisa nyingi empisa zikyaliire Dubai waffe batebatukuza maama tolinakoyisaawo ebe hotel tukamira ku ttaka bannange nga tusanyusa okulaba kale baddiya naye nga mugamba mutya gyetuli tusanyusa okulaba nange nsanyusa okulabako nnyabo eradde ssebo eradde mukulu pulezidenti obulamu bugamba kyeyo batwala litya banaye alhamdulillah bwe liti twalimanyirira lyokya lituuka kiseera ne linyooga nnyonnyonnyo naye atulesiti mu nsawo ekyo kyo twakyesigalizanga ffe kubanga tetulina we tusobola kyogerako tetulina we tukola kiwabula ensi etutwala bwetyo lwakuba etwanguyira nti at least newe mbasika mazeeyo mbozaayo ssebo okusigala ku ddungu n'okudda ewaka weewasinga mu bufunze ewaka wo si wabi era enkomerero waka naye at least nsobola okubeera ku ddungu era mpozi nkyusizaamuuko mu bintu mpozi awo wo ndirwedde okubanga nkola ki naye nga tweyanziza okututuukako olunaku lw'olwaleero alhamdulillah n'abeeyo bonna tusaba bagambe banaye guma bwe bityo abaana abawala nga mwansanyukidde anti bwe tutyo tukwagala okuva ku ntobo y'omutima gwaffe ate mbaweeki naawe oli omu ku abagala okubeera ba First Lady. ye Allah waba yagadde oba omukulu president waba yagadde ate nzaani atayagala kubeerako First Lady banaye era omanyi bakwata omukulembeze w'eggwanga banaye ebintu basomesa busomese ebintu byakuyiga buyizi n'okuba nti kwekyo ekitono ky'omanyi asobola nga ye okwongerako
Yeah. Omukulembeze akaseera kali nga tulaunchinga the book. Abawala bana abawala obakkiriza okubeerawo n'otufunyamuko first lady okuddayo naye waka Uganda. Mwagala gwe netiko twali. Olina okujja wano first lady ogenda naye wa era abaana bano bagambye gw'onaatwala wano ng'avaawo ku ddungu ogenda naye. Olinya naye. Ekyo kyoba kiri. Naye bagambye waka wookyo okusinga. Nedda andi kati obeera ng'otuttewo n'okkiriza n'ogatono kamutwale ewaka. Aba yesigamye kuggwa addayo. Kalida tosobola kuddayo. Bannaye nzaani. Nganzire ewaka ne waŋŋamba enkya. Mazira buzi waka. Kubanga mba nkimanyi nti ngenze mu kuba nti abantu bonna mbalina mu ngalo. Mukulu ensonga eyo giwulidde. Girowoozeko naye oba ng'odda ewaka. Bambi tutulekera abaana bano ate sitogendako n'omu bambi. Bakanye kujjanga buli lwaggulo. Mama Black Beauty. Waliyo n'omulala. Waliyo Baji. Ne katukome kwoyo olwakadde. Kati ku lunaku luli olw'enkya ekawungeezi ne ku lunaku olwokubiri n'olwokusatu. Dayo. Banagenda okuwunzika nga mututte. Sikyo? Sikyo Rozet? Wanonga wachafu Rozet. Rozet. Waji mama. Banagenda weteze. Seteze naye tomanya munnaye Mukama aletera awo n'akugabulira awo. Gamba wallahi yangu mama Dubai. Ngangenda kusalako omugambo. No, sigenda kulayira. Cause bino ebintu bya Mukama. Kale tumanyi tunamusanga. Twalabidde wakasimu omukulu atuuse muteekemu abwezanguwa ne twanguwa. Aya. Black Beauty. Show yourself. Yangu. Mama, simanyo yambalidde ye. Ono nga si wampisa. Omukulu onandabikidde obutaba na mpisa. Tufuna gye tumulaza. Soka kukakana oli wa ddiini ki oli wa ggwanga ki? Muganda. Oli Muganda? Olina mpisa Nina empisa ka. Banange. Empisa zasigala mu ddungu. Eddungu lyabakuba kati mwaddamu empisa. Kampala basobola okufukamiza. Nze gola taata manyi okufumba, okwoza, okugolola. Kampala basobola okubikozesa ebyo. Nina kyesitegedde. Otandise otya maama? Anti netega mubuulira. Mukyala byalina okukola asobola kwa speedi nga muntwala nnene. Ojja kakasa omwana agambye. Abakyala bano bafukamiza e Kampala luba lutalo. Mikwano lwakadde wallahi yamukumbegayiridde bambi munindemuko katono naye nga lunaku olw'ekya ssaawa 11 bambi mujje mikwano. Alisero kayogeddeko ne banayo naye mujano kwa Almamzar olunaku olwokubiri then ate bali be bakutte. Wallahi dia enkyamufu okola nti mukola kitugenda koma kuba eno lwakadde obudde buli mu kuziba. Mama badde ogamba manyi okola ki? Manyi okufumba, manyi okugoola n'okububudaabuda n'okunyiga masaji. Naye banange. Nkirabidde ku ddungu. Eddungu lyokya naye kale tujja kulabira awo enkya bonna bajje ng'obudde we buli. Kale nniza na kusula wano sikuba bakuntwalako. kati ate bowonaso nate ono gw'otuludde naye mulina enkwatagana tujja teesa. mulina n'okuteesa. Akiveemu tusigalemu. Temuulwane. Wamma kulimba. Nze wange zekka. Abadde tokimanyi. Tojja kukkiriza ono. Wakiri okwekuba. Tebabikola. Bannange ndowooza katugende olwakadde naye ng'ekikulu kya byonna omukulu katujje tukuŋŋaane. Nabeera nga wano olw'eggulo okulaba Abannayuganda kubanga abaliwo baŋŋambye bagenda leeta abalala n'alitadde mu bifo eby'enjawulo naye Abannayuganda wano abasinga we basiimye. So ngenda beera nga wano buli lwaggulo for the shortest period I'll be here. Ne ku Mpombo even in other places as you wish so. Munambuze traini, munambuze biki ebintu byennyinza okuza e Uganda mbatwalireko nammwe. Mulisiima amadda.
mulisiima amadde omanyi okugenda kulaba okudda kolaki kunyumya n'ekirala kyensinza okulaba wano nti abannayuganda babulamu okwegatta naye ngenda kuleka nga mba unitinze ekyo kyo okutandika n'enkya tulina meet and greet okitegeera olaba munnayuganda munno olaba famire yo oba okiraba in spite of your tribe your culture and what you all Ugandans ate mwagalize ensi yammwe mwe abazimbe waka mmwe gye muyita ewookye ennyo lino eddungu ne wonaasaba otya tebali kuwa citizenship tebajja kuwa butuuze naye wozimba ewammwe ne wasinga wano obuyonjo ne wasinga wano obulungi ne wasinga wano buli kimu east or west home is the best so nga tukoncludinga tusinkane enkya ne banaabaawo mukyala Nyondo nkusaba abantu okukipinga noba updatinga buli wenzira nga bwe wankozeeko okuva ku kisaawe buno nambuziza eno n'abakyala abamu babano mbadde simanyi nti bagenda kutugoberera otuuka eno abalala baabali basigadde eri bannange ate bantwala speed ku speed era wenyweze baba naye nga kikulu kya byonna kuddayo na first lady ne wabeera omu togenda kuddayo ngalonsa tujja kulaba naye kasooke tukole ekyandeese ekikulu okubenchmarkinga mwebale nnyo mwebalire ddala tusisinkane enkya ndowooza kanzireyo mu bannayuganda tusigale nga twogera weebale nnyo bane mubeereko temuvaako mufolowinge tukyaliko tukyetambulira ddala mpaka gye bisembera Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai eduukiridde bannayuganda batalina mwasirizi Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai eduukiridde bannayuganda batalina mwasirizi Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai eduukiridde bannayuganda batalina mwasirizi Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media eri wamu naawe Nyondo Media
Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula. Twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu. Tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate ogusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanzegera nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amluquin oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi yajja nantuukirira nja keberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightning tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.